okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama atutuusizza ku nkya ey'olwaleero ey'olunaku olwa Ssabbiiti, era tumwebaliza ddala kubanga atuwadde omukisa okubeerawo nga tukyasomuka ogw'obulamu. Ekitiibwa n'ettendo bibye. Bassebo ne bannyabo kambeeko kye mbabuulira. Mukama bw'akuyambanga n'ozibya obudde n'obukeesa omwebazanga kubanga waliwo abatasobodde bukeesa. Ate waliwo abakedde nga babukeeseza naye nga balumizibwa, abamu balwadde nnyo, abamu bafunye accidenti, abamu bali bakwati balumbiddwa ababbi, naye Mukama afaayo. Ekyo kyokka kye nja obbagamba. Ate era nyongera okwebaza mwenna, nyongera okubeebaza okuwuliriza omukutu guno ogwa 3ABN TV. Nambategeeza nti temuvaako. Nabadde mpita ayite eyo mu kkubo muganda wange omu Smith Shoe. Ekituufu yansanyusizza nnyo kuba y'omu ku be mbadde sisuubira kuwuliriza obubaka buno. Naye Mukama mwebaza kubanga ate naye obubaka obwo abubeerako. Ate mu Advent munnaffe era mwenna abaagala engatta ennungi musobola okugendawo n'azibaguza mukristaayo munnaffe. Twongere okumuwagira ate naye nga bwawagira omulimu gwa Mukama. Bassebo ne bannyabo twebaza Mukama kubanga azze atuyigiriza nga bulijjo bwe mbagamba nti Mukama tatuleka kulumwa njala ey'omwoyo, ey'emmere ey'omwoyo. Emmere ey'omwoyo ebeerawo naye ffe abatajagala era tetwagalira ddala kugirya kubanga abantu abasinga tufa nnyo ku mubiri, naye ate Bayibuli eno netugiwa obudde butono ne tutamanya nti tunyiriza emibiri naye emyoyo gikonziba. Emyoyo gikonziba. Bassebo ne bannyabo naye nga njagala mbategeeze nti emmere ey'omwoyo ebeerawo wonna w'ogyetaagidde. Fuba okulaba ng'olya ate okkute omwoyo gwo gugimuke. Bassebo ne bannyabo Mukama tumwebaza olunaku olw'eggulu yatuyigiriza ne tulaba omukazi omukulu, omwenzi omukulu. Omwenzi ono omukulu twagenza okukomera nga mu by'obulokozi ye mukazi alese baawe Katonda n'agenda n'amwendako. Nga twebuuza nti amwendako atya? Ne tulaba nti omukazi ono akola ebiragiro ebitali bya bbaawe byokka. Omukazi ono amateeka ga Katonda bbaawe tagagoberera. Omukazi ono ne twongera okuyiga n'okwetegereza nti okuviira ddala mu kusinza bbaawe yamuleka. Naye ate omuwandiisi n'atulekera essaala nange gyenjagala ntandike nayo nga tutandika obubaka obw'olwaleero mu puroguramu eno ensula ey'enkya nti Mukama omwagalwa nnyamba. Anyambe nga naawe bw'akuyamba owooluganda twesabire tusigale mu kkanisa ye. Tusigale mu kkanisa ye tuleme okusendebwa abo. Bantu bangi bavudde ku mazima ne bagoberera obulimba. Bantu bangi balese omukazi omulongoofu ne bagenda n'omukazi omwenzi. Naye Mukama atuwa omukisa tuleme ate okusendebwa abo abakola ebikolwa eby'obwenzi. Bassebo ne bannyabo nate era nnyongera obbaaniriza ku puroguramu eno nga tugenda okuyiga nsaba twewombeeke tuweeyo okusaba awamu n'okwebaza. Katwebaze. Olwa kitiibwa, olwa buyinza, ayi Mukama Katonda waffe, weebale nnyo kubanga otuwadde omukisa ne kaakano okukomawo okuyiga ekigambo kyo. Nate Mukama nkusaba nga nkwegayirira yongera okutuwa amagezi okumanya n'okutegeera ebiva gy'oli. Mukama Taata yongera okutwebikkulira okuyita mu bitabo eby'enjawulo Mukama, amagezi agava gy'oli gabeere naffe twongere okuyiga Mukama. Tuyigirize n'olwaleero. Kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, Ssabbiiti eno ku makya ga leero tugenda kuyiga ku kyawandiikibwa ekiri mu Kubikwata essula 17 olunyiriri olw'okubiri nga lugamba bwe luti. Omutwe gugamba nti obutali bwesigwa n'okutamiira. Kubikulirwa essula 17 olunyiriri olw'okubiri lugamba bwe luti. Bakabaka b'ensi gwe bayenda naye n'abo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe.
kibi nnyo, kibi ddala, kubanga omukyalo ono omwenzi tumulaba nga ye muntu aleka Katonda, naye ate kyannaku nnyo kubanga ne bakabaka b'ensi bayenda naye, n'abo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obusungu bwe. Kitegeeza omukazi ono w'amaanyi, omwenge gwe agutunda nga bwe twali tulabye nti asendasenda, era mu kusendasenda okwo yatwaliramu ne bakabaka. Olunya olwokubiri lwe tugamba nti n'abatuula ku nsi, kubanga byabasenderamu byabayitiramu biwawoomera. Basewo ne bannya bw'otunuulira amabaala n'okompeyalinga n'ekkanisa ya Katonda, abantu ababeeramu batono okusinziira ku mabaala, banywa ne banywa, abamu ne basula nayo, naye tulaba enkomekerero yaabwe nga oluusi teba nnungi, basanga bagudde ku makubo. Abamu okuloola tebalinda bidaala bya mbaga, batandikira mu makubo, we kamulinyira ku mutwe watandikira okuloolera. Kakati wano tulaba nga ne bakabaka b'ensi bayenda n'omukazi ono omwenzi, n'abo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe. Omuyenyeza awandiise bw'ati nti oluvannyuma lw'okugwa kw'obwakabaka bw'e Ruumi eyeebukibwa mu AD 476, ekkanisa y'e Ruumi yatandika okusituka agambye nti yatandika okusituka mu AD 508. Abantu bayitibwa Franks bakola ekyafu nnyo ekyakuza obwa paapa. Kabaka waabwe ayitibwa Clovis yakyusa n'afuuka omukatoliki, ekyateekawo omukago wakati w'ekkanisa y'e Ruumi n'obufuzi obw'Abafrank. Obwa paapa ne bufuna enkizo ku ggye, awo ne busobola okuwaliriza ebiragiro by'obwa paapa ku lwanyi lw'emmundu. Weetegereze nti wakati waabwe bombi ekkanisa ye mu buyinza so si gavumenti. Tutegerekese bulungi baganda bange ne bannyinaze nti wano ekkanisa si ye yali mu buyinza. Gavumenti si yali mu buyinza, ekkanisa ye yali mu buyinza. Gavumenti yakolagana n'ekkanisa yakolagana n'ekkanisa byegamba. Bwali bufumbo obutali mu mateeka obwa paapa bwe bwakozesa okuteekawo obwakabaka bwabwo, n'oluvannyuma okufuuka ensi ag'obuyinza obw'emyaka ekizikiza. Basewo ne bannyabo kansuubira ebigambo bino ebisomebwa tubitegeera ffe kennyini. Agambye bw'ati nti wano nga bw'asoose tunyonyola nti ekkanisa ye yali mu buyinza, naye ekkanisa bw'emala okukwatagana ne gavumenti y'e Ruumi ne bakola obumu, ne bakola alliance, tulaba nga bwali bufumbo obutali mu mateeka obwa paapa bwe bwakozesa okuteekawo obwakabaka bwabwo, n'oluvannyuma okufuuka ensibuko y'amaanyi ag'obuyinza obw'emyaka egy'ekizikiza. Bassebo ne banyabo mumanye nti mu myaka gino egy'ekizikiza nga kungi nnyo, abakristaayo bangi nnyo baakwatibwanga ne battibwa mu bukambwe, ne batulugunyizibwa. Abamu baabatemangako mitwe, abamu baabasibanga ku bitindiro, abamu baabayiwanga ayani mu matu, abamu baabakolanga ebikolobero bingi nnyo. Naye wano wonna tulaba nga ekiseera kino ekyekizikiza kiriwo ng'ekkanisa emaze okwegatta ne gavumenti. Basawo ne bannyabo, mu lunyiriri olwaleero tulaba omwenzi ng'akozesa obukodyo bwe bumu ng'akola obwenzi ne bakabaka b'ensi. Obuyinza bw'ebyobufuzi
obwensi obwabakabaka bano bugattibwa mu bufumbo obumenya amateeka n'ekkanisa etali nnongoofu. Mu ngeri eno omwenzi agatta ekisaanye okuba ekitukuvu, agamba nti agatta ekisaanye okuba ekitukuvu ku kitali kirongoofu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bassebo ne bannyabo, omunnyonnyozi agambye nti mu lunyiriri olwaleero tulaba omwenzi ng'akozesa obukodyo bwo bwonna. Bassebo ne bannyabo, njagala amategeeze mu biro eby'oluvannyuma Sitaani temutusuubira okwebaka, temumusuubira kwebaka. Oba mwe mulina obudde obwebaka, oba nze nina obudde obwebaka, oba tulina obudde obwongota, Sitaani akola butaweera kuzikirira naawe, kuzikirira nange. Bassebo ne bannyabo, wano bwe twongerera okulaba nga nti mu ngeri eno nti akola ekisaanye, akozesa buli kakodyo, akozesa bannabyabufuzi, akozesa bakabaka okufuba okulaba ng'atuukiriza missoni ye ey'okuzikiriza omwana w'omuntu. Naye twesige Mukama kubanga yeye mulwanyi waffe. Agambye nti ayongedde okunnyonnyola wano mu kitabo kya Ezekyeri essula 22 olunyiriri olwa 26, ebigambo ebyo tujja bisangayo. Agambye nti obugwagwa buno nabwo kabonero ak'omwenge gw'obwenzi ogwawuliriza nti gwawaliriza ku abo abatuula ku nsi, kwe kugamba abantu bonna ku nsi. Ojjukira nti Babulooni akola omwenge gwe gumu. Bwe tusoma mu kitabo kya Yakobo ekkulirwa olunyiriri olw'ekkumi essula 14 olunyiriri olw'omunaana. Ekintabuli ky'omwenge guno kabonero ak'eddiini ez'obulimba okuyigiriza amateeka g'abantu, nga bwe tusoma mu kitabo kya Matayo essula 15 olunyiriri olw'omwenda. Katulusome Matayo 15 olunyiriri olw'omwenda. Agamba bw'ati: olw'omwenda agambye nti naye bansinza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu ng'ebyokukwata. Bassebo ne bannyabo, amakanisa mangi bayigiriza amateeka g'abantu ng'ebyokukwata. Amakanisa mangi gavudde ku mateeka ga Katonda, Katonda ge yabaga n'agawa Musa ku lusozi Sinaayi, ng'amateeka ag'essaawa eno gatuli mu mitima. Kyova olaba omwana omuto bw'azaalibwa, olw'okuba nti gali amateeka omukaaga gakwatagana wakati w'omuntu n'omuntu, n'omwana omuto bw'akeera ku makya nabba eryenvu alikweka, kubanga etteeka limuli ku mutima limulumiriza nti ky'okoze kikyamu. Bassebo ne bannyabo, kyova olaba nga n'omukyala agenda mu bwenzi agenda kiro, ne bw'aba agenze misana afuba nnyo okulaba nga yeekweka baleme kumulaba. Lwaki? Kubanga etteeka eryo likwatagana wakati w'omuntu n'omuntu. Bassebo ne bannyabo, tulaba nga amateeka ga Katonda tetugawa nnyo maanyi. Kankyogere bwe ntyo, amateeka ga Katonda tetugawa nnyo maanyi, okugeza nga etteeka erya Ssabbiiti buli muntu yeesalirawo. Abagenda eri ne bagenda, abasinza ku Ssabbiiti ne basinza. Naye wano tulaba nti basinziza bwereere Katonda nga bayigiriza amateeka g'abantu ng'ebyokukwata. Bassebo ne bannyabo, amateeka g'abantu mangi nnyo amakanisa gaffe gye tusinziza bye gayigiriza, naye nga bw'okwata Bayibuli n'osoma ebigambo ebyo tebiriimu. Kyenva mbakubiriza bassebo ne bannyabo, musome nnyo Bayibuli, kuba Bayibuli gwe musana omunene. Era muno y'emmere ey'omwoyo era ey'amazima. Agambye nti ebitali bituukirivu ne babifuula ebituukirivu okugeza. Mukama Katonda n'ayogera nti embizzi si nnongoofu. Kanjogere ku kisolo ekyo kubanga kyekisinga okutabula bannaffe, era abamu ku ffe kyekisinga okututabula. Nti wano omunnyonnyozi agambye nti ebitali birongoofu babifuula ebitokovu. Baleevi 11:7, ekyamateeka 14:8. Ennyiriri ezo zitulaga nti n'embizzi si nnongoofu, bassebo ne bannyabo. Ate Bayibuli netugamba nti Katonda waffe jjo ne leero na luli y'atya y'omu. Befeso n'atugamba nti okukkiriza kumu, okubatiza kumu, era
Katonda waffe omu era omwoyo omu. Bassebo ne bannyabo, Katonda tasobola si wankyukakyuka. Katonda si mwana wa muntu okwejjusa. Katonda si mwana wa muntu okukyusa ebigambo bye nti wano kampandiikewo bino abanaagoberera ebyo banaagoberera ebyo, na wano kampandiikewo bino abagoberera ebyo banaagoberera ebyo. Abantu abasinga beekwasa endagaano empya nti abakkiriza mu Ssabbiiti n'amateeka bandagaano nkadde. Naye njagala bassebo ne bannyabo mbategeeze nti ekyo bali mu bukyamu, kubanga Katonda waffe ow'endagaano enkadde y'omu n'ow'endagaano empya. Yesu Kristo yali mwana wa Katonda. Katonda Yesu Kristo tulabanga teyayawukana nnyo na bya Katonda. Kyava ayogera mu kitabo kya Matayo sura 5 ennyiriri yawe eziddirira n'agamba nti temulowooza nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi. Sajja kubidibya wabula okubituukiriza. Wano kyava agamba nti ebitali birongoofu babifuula ebitukuvu mu Baluumi essuula 1 olunyiriri olwa 23 paka ku lwa 25. Agamba nti malaaya ng'ayita mu bulombolombo buno obwakolebwa abantu atamiiza abantu mu by'omwoyo okwetooloola ensi yonna. Bassebo ne bannyabo kitalo nnyo, kubanga malaaya ono tatudde. Agambye nti ng'ayita mu bulombolombo buno obwakolebwa abantu. Bassebo ne bannyabo, tukeme nnyo emyoyo ate era tukeme nnyo buli kikolebwa, kubanga ebimu byakolebwawo bantu naye ate ne tubifuula eby'omwoyo, nga wali bwatugambye nti ebitali bituukirivu tubifuula okuba ebitukuvu. Nti ate ne Yesu ku mbaga ey'Ekkanda yakola omwenge, nange kanyweko omutonotono. Bassebo ne bannyabo, oba ogunjizzaawo bibyo tebiba bya bwa Katonda. Nti ate okubatiza yasita ekikulu ky'amazzi, ekikulu ky'amazzi nemunjiwako mu kyenyi kimala. Bassebo ne bannyabo, oba ogunjizzaawo bibyo si bitukuvu. Mukama Katonda atulagira okubatiza kwa kunnyika, kwe kubatiza okutuufu ate era okutuukirivu. Bassebo ne bannyabo, malaaya ng'ayita mu bulombolombo buno obwakolebwa abantu atamiizizza abantu bangi mu by'omwoyo okwetooloola ensi yonna. Kyova olaba abantu n'okukaayana bakaayana nnyo, kubanga tebamanyi omumalaaya ono yabatamiiza dda n'omwenge gwe. Okuwaaba n'okutabukatabuka bye bivaamu, ng'era mu Babulooni katugezeeko okugatta, agambye nti katugezeeko okugattagatta bye twogera. Omwenzi afaanana ensolo ey'olubereberye eyakubikkulirwa essuula ya 13 twagiraba mu busisimuka obuze buyita emabega, nti anti naye obuyinza obw'ebyobufuzi n'eddiini si ekyo kyokka, naye omwenzi era obuyinza obw'obufuzi n'eddiini obutuuka mu nsi yonna. Agamba nti nga Bayibuli bweragula ku nsolo ey'olubereberye n'ekirala, omwenzi nti n'ekirala omwenzi ageraageranyizibwa ku Babulooni. Bombi balimba ensi yonna olw'omwenge gwabwe ogulagibwa ng'akabonero ak'ekikolwa eky'obwenzi. Kiyinzika okuba nti obubonero buno bwonna bwogera ku buyinza bwe, nti kiyinzika nti obubonero bwonna bwogera ku buyinza bwe bumu obwo bwa Paapa. Kyekibuuzo ekiri mu ddiiro. Bassebo ne bannyabo, ye era bwe kiri, kubanga tulabe mu nsolo mu nsolo eyakubikkulirwa olunyiriri lwa 13 essuula ya 13 etulaga nti ensolo eno yaweebwa amaanyi, ate era yalina amaanyi mu byobufuzi. Ate tulabanga n'omukazi omwenzi adominatinze mu byobufuzi. Kiba kitegeeza nti tebaawukanye, bonna balina omwenge, ate omwenge omuka gwe banywesa ensi yonna. Bassebo ne bannyabo, bw'ofukamiranga okusaba
tulekeraawo okwerowoozaako okwesabira bye twetaaga. Mukama njagala nsimbi, Mukama njagala kino. Naye basewo ne bannyabo bw'ofukamira, sabirako ensi yaffe. Tusabire ensi yaffe, kubanga omulabe Sitaani akola butaweera okulaba ng'azikirira n'omwana w'omuntu. Basewo ne bannyabo, kyova olaba wanannyonnyodde nti malaayo ono ng'ayita mu bulombolombo buno obwakolebwa abantu atamiizizza abantu mu by'omwoyo okwetooloola ensi yonna. Naffe basewo ne bannyabo twetaaga okusaba ennyo, kubanga bwe tutasabira bannaffe bazikirira. Naffe bwe tuteesabira tuyinza okwekanga ng'omwenge ogwo tugunywedde. Basewo ne bannyabo, essaala omuwandiisi gy'atulekera nange gye mbalekera yeeno nti Katonda omwagalwa nnyamba nsobole okwawula amazima g'ekigambo kyo n'okulaba obulimba bw'omwenge gwa Babulooni. Basewo ne bannyabo, naawe nkusabira olunaku olwaleero, Mukama Katonda omwagalwa akuyambe osobole okwawula amazima g'ekigambo kya Katonda n'okulaba obulimba bw'omwenge gw'omusungu gwa Babulooni. Muganda wange mwannyinaze naawe andaba ku mukutu guno gwa 3ABN TV. Nkusaba nga nkwegayirira, Mukama akuwa amaanyi, Mukama akusobozese. Manyi kizibu, ogenda yita mu biseera bizibu nnyo, ogenda kuyita mu kulumizibwa kungi nnyo, naye nze nkusabira Mukama akuyambe oyawule ekirungi ku kibi. Mukama akuyambe oyawule amazima ku bulimba. Mukama akuyambe oyawule ekigambo eky'obulimba eky'omwenge gwa Babulooni awamu n'ekigambo kya Katonda eky'amazima. Mukama akuyambe otegeere ekkanisa ennongoofu n'ekkanisa etali nnongoofu. Mukama akuyambe otegeere amateeka n'ebyo abantu bye bagunjaawo ebitali bya bwa Katonda, ate era Mukama akuyambe otegeere Katonda by'ayagala. Mukama akuyambe oteeke ku minzaani era ogeraageranye ekituufu ku kikyamu, kubanga ne mu biseera bino njagala nkutegeeze mwannyinaze andaba nti ne Sitaani yeefaananyiriza ddala nga malayika ow'omusana. Akola butaweera kuba akimanyi alina akaseera katono. Kyovula muganda we nkusaba nkwegayirira tusabiragane nga bwe nkusabira nga nawe bw'onsabira. Mbagaliza sabbiiti ennungi, mbagaliza okusinza okulungi. Mwe mwenna abagenda ogenda ku masinzizo okusinza, mbagaliza okusinza okulungi. Mwe mwenna abagenda okusigala ewaka olw'obukosefukosefu, era nkusaba nkwegayirira saba nnyo Mukama Sitaani aleme kuwugula, obeere either ku 3ABN TV kuba obubaka bugenda kubeerako essaawa 24, ate era ne ku Hope Channel, Prime Radio n'emikutu emirala egiweereza Katonda. Mbagaliza olunaku olulungi, katwebaze. Ogulumizibwe otenderezebwe oweebwe ekitiibwa Mukama kubanga osaanidde. Tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeerawo ne kaakano nga tukyasomuka ogw'obulamu. Taata tukwebaza kubanga neero otuyigiriza nti obutali bwesigwa n'okutamiira. Tulaba nga Mukama teri bukulembeze butava eri ggwe, naye tulaba nga ne bakabaka batamidde, nga n'abantu bonna mu nsi Mukama batamidde omwenge gw'obusungu bw'omukazi omwenzi ono Mukama. Naye tukusaba nga tukwegayirira ayi Mukama, tuyambe tuleme otutamiira. Mukama Taata tuyambe tutegeere era twawule amazima ku bulimba. Kusaba kwegayirira nga tugenda kusinza, otukulembere Mukama, tuteekejumulabe Sitaani tutegulirewo, otubeere mu byonna kwe kusaba kwange n'okwegayirira okutya mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mbagaliza okusinza okulungi, mweraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.